Ensonga za Calvin Kayanja zikute wansi ne waggulu era okuva lwe yalumba Teddy Bugingo. Calvin Kayanja si wakwebakako ku tulo. Abantu bamutabukidde era ndowooza gyali naye akaliro akawulira. Naye nga mwasuze mutya kansubire muli bulungi mpeera video eno like subscribinga gwatanaba ku subscribinga ate tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Obanga ogenza Pastor Bugingo Calvin Kayanja n'omusaasira n'akusonyiwa otegeera w'okomawo ne weefuula PR sekamwa era n'ogamba kati gwe mwana wa Pastor Bugingo, which is also okay. No attacking the person of Teddy Naruswa. Singa yakoma ku kyakwebuuza lwaki Teddy teyagenze n'abaana. Naffe twaligambye bayita lwaki takoze eki tagenze. But you stoop so low n'ovuma omukazi n'ovuma abaana. Abaana b'ovuma bali blood related ne Pastor Bugingo. You're contradicting and you're making a fool out of yourself, abusing the kids of a man whom you're saying you're defending, abusing the wife of a man whom you're saying you're defending. It is going to give us an impression in Tino Makula yakutumye, because I asked someone to go and attack omukyala we n'abaana b'omusaayi gwe yenga yasobola okukikola. Naye tasobola kutuma muntu agenda akimukolere. Tuli wano kuba kumamu muliro kwekalakaasa. Tuli wano febe mulaba kozi ng'omukufa budde nabyega naye tuli wano bakumamu muliro. Kozi filimu yasooka wafunye awaadi n'omusimbi ogutokomoka kati oyagala part 2 naye nga n'abana Uganda abaafiira mu filimu eri ewedde gye baakuwaddeko essente empitirivu ng'olimbalimba abantu nti olabisa Museveni tewasobola wadde okuwa famire zaabwe bamulekwe emitwalo wadde 5 bwe giti. N'abo be baasiba abali mu filimu ewedde baakulema okujja mu makomera kati okunga balala. Toyina mwana Uganda, oyina ekizimbe mu America abaana bo gye babeera naye nga baatuuka emyaka egy'ekalakaasa. Leeta ku Solomon Kampala abeereko ku fronti. Ne Besigye naye mugamba aleete ku mwana wo oli simanyi Asamu bamuyita Asamu naye abeereko ku fronti. Lwaki baana b'abendi bemusibisa? Mwe ne muzannya firimu ne mutunda firimu ne babawa ssente empitirivu. Wagambye walabisizza nnyo Museveni mu firimu gye wazannye. Bwe babadde bakuwa awaadi baakuwairaddeko emundu ezimuggyako. Ye baakusuubiza ddi okumuggyako. Kuba twalabe bakuwa awaadi ejjirako n'omusimbi omuyitirivu. Kati yawedde oyagala kuzannya ndala. Ne bana Uganda muli basirwa ababe bazannyisa firimu. Oli nakugamba nti tikanzanye firimu eno ndabise Museveni bamuggyeko. Watugamba ojjako Museveni. Boto noga nti ate oli mu kumulabisa. Kati sebo zaako kikube ekya firimu kyawedde musimbi wagufunye awaadi wagifunye. Oyagala party tuddo kimentale. Engalabiza abana Uganda zigenda kwekalakaasa obutambi buli coding bwe omukulu bamuwa awaadi n'omusimbi ate munaye yalabisa Museveni. Kemulitegeera nti muli mu kwebaka ng'obudde bugenze. Nze mbabuulira lw'olizukuka nti mbadde neebase nga bugenze. Mubamuwadde awaadi firimu gye yatunda ennyo walabyemu asalawo wadde mu nsi ye wadde akuli Owero si wano. Walabye ye yakyusa obukulembeze bonna obwa Africa wadde omukulembeze w'ensi yonna. Tekwabaddeko ba content creator bazannya blue move be babadde wali. Kuliko omugaso gwe walabye ku bamukwasiza awaadi nti oyinza okumuwuliramu essuubi nga bwe yakyusa obukulembeze bwa nsi ya Africa ki. Naye ng'akugamba nti firimu ezo zirabisa Museveni naye awaadi ne ssente ze bamuwa bo bali bakugamba batumbula bya content. Kati kiri kyawedde atandise part 2 lack of what to do. Watugamba tufune endagamuntu ne tuzifuna mukulu. N'otugamba tulonde tweddire ewaka ekyo nakyo ne tukituukiriza. N'otugamba Museveni omuggyako mu myezi egi kati otubanja ki? Museveni omanyi waasula ne gy'omulabisa omanyiyo. Watugamba tova kunnyonnyola olabisa Museveni omusse omwonoonye ebweru yonna. Ne twewuunya abantu baavudde ebweru ne baleeta olukuŋŋaana wano. Waliwo
ensi yonna ebuliding esobola okutegeka olukuŋŋaana lwa nnaamu waliyo kati ndowooza mulabye ensonyi bazifudde obusungu ndi kati mwekalakaase waliyo olukuŋŋaana ate abantu bano abazze wano watugamba waba meeting adde ebweru lwaki bazze wano bandize wano nga bazze kulaba gwe pulezidenti wa Uganda nange otunuulira abantu ba Nuupu kye balowooza n'ogamba neewe obutwamve nve mu nsi eno nze era ngenda kuva mu Uganda ngende mu nsi endala kisobola kubeera na bwongo nga bw'aba na Uganda. I think I'm not a Ugandan according to my reasoning capacity. Oyo ye mukulu Calvin Kayanja eno wasavula Bobi Wine eno bwaddake wa Teddy kwegamba ebintu agezaako bibalansingira awo asavula eno asavula eri kwegamba yasavula buli kiramu ekimusala mu maaso oba ani amusasula kubanga obuzungu bwalina ennaku zino omusajja ono alabika alina amusasulo basiki alina ensonga ez'amaanyi ezimuleetera okubeera n'obusungu obufaanaganako bwe butyo mumulabye awadde endowooza ye ku nsonga ya Bobi Wine era nga mumanyi endowooza ya Calvin Kayanja ku Bobi Wine eva ebeera negative eva ye abeera takkiriziganya na Bobi Wine kyabakoze eki kyabayogedde oba kyabakoze eki oba kyabasazzeewo era mumwewuliriddeko sajja mutaamuufu musajja mukaawumu era agambye Bobi Wine agala kola firimu ndala. Bobi Wine bino byakunze abantu nti beekalakaase bino byakumye omuliro mu bantu nti beekalakaase ali akwagala kola firimu ndala asobole owangula awaadi endala esobole okujjirako sente endala. Calvin Kayanja yendowooza ye naye ye buli kaseera awabeera bw'aba tasojja ono aba asojja oli ye bw'atyo bw'ali naye katulinde tulabewa ate gye binaggweera oli kujjika media kyoba onkolera kiri kimu likinga video eno subscribinga bw'oba olina n'endowooza yonna yonna osobola ogintera mu comment section bw'oba olina ky'ogamba oba ng'olina ky'owabula genda mu comment section butereevu obeere nga okinteerawo ate tubeere nga munnange nga tukikwasaganya malidaadi sanna naye ku ssaawa eno video eno gimpeere ka like tubeere nga ate ekintu tukitambuza bulungi nnyo. Yes, ate omuyimbi Cool Big Size avuddeyo n'ategeeza nga bw'agenda okukuba kampani eya Airtel mu mbuga z'amateeka lwa kumubba data. Omukulu Cool ayitidde ku mukutu ogwa Twitter n'abaako ne tweet gy'akoze ng'alaga obutali bumativu bwe ku ngeri Airtel gyebbyemu data we mu ngeri etali ya bulijjo ate nga kiraga nti bazze nga bakikola nga loadinga data naye mu ddakiika 2 agenda olaba nga data akoze eki nga data aweddeko kakati avuddeyo n'alaga okwemulugunya kwe era n'abawa nsaleesale wasaawa mbale singa baba tebatereezezza nsonga eyo agenda kubeera nga ate abatwala mu mbuga z'amateeka. Screenshot ogirabaawo ku screen yo. Cool agambye buying 22 GBs of data at 9 p.m. only to receive an alert of 5 GB left and 17 GBs gone with only a single click of TikTok. Airtel, I might afford another bundle but not at a cost of cheating me. I urge you to return my unused data before 10 a.m. in the morning or else I'm instituting a legal action against you at your own cost and embarrassment. Oyo no ye mukulu Big Size Cool si musanyufu ne Airtel Uganda era nga singa baba tebaterezeza ensonga ye olunaku olwaleero ku ssaawa 4 balina ogitereza obutasukka lunaku lwaleero ku ssaawa 4 singa baba tebagiterezeza singa baba tebamuddiza data we agambye agenda kulabika nga ate abasuuyinga. Abantu nno bangi bamuwagidde ku nsonga eno abantu bangi bamuwagidde ku nsonga eno ey'okubeera nga ayagala kusuuyinga
Airtel Uganda. Bantu bangi bayina okwemulugunya ku kampani eno okubeera nga munnange data waabwe ayina engeri gyagenda musina data yekka. Abantu bangi bazze bavuddeyo ne beemulugunya ku nsonga za mobile money, sente zaabwe bazibba ku account, obeerako ne sente ogenda olaba mu dakiika ntono nnyo nga bagamba account teriiko sente kyokka nga tonnaba kubeera nga otransactingako wadde yadde n'ekikumi naye ogenda olaba nga sente zo bazitemye there and then. Abantu bangi basanyufu nnyo olw'ensonga eno bebekulu gyatandiseewo ey'okubeera ng'agenda kuba Airtel Uganda mu mbuga z'amateeka. Katulinde tulabewa ate gye bigenda okubeera nga biggweera. Yes, wadde nga bangi bamuwagidde ku nsonga eno ey'okubeera ng'agenda kuba Airtel Uganda mu mbuga z'amateeka, era n'abalala bavuddeyo ne babeera nga basanyuka nga baselebratinga nga bwe mubamanyi abo nabo tebabulamu. Bavuddeyo ne basanyuka ne bagamba nammwe bulijjo munyigirizibwa, nammwe bulijjo akaliro mukawulira, nammwe bulijjo embeera gye tuyitamu eyo ey'okunyigirizibwa nammwe mugiwulire eyo gye muli nti kale ka mukiwulire. Abalala nabo bwe batyo bwe bagambye, wadde abalala bakisanyukidde era ne bagamba agende maaso abeere nga ensonga zino azitwala mu mbuga z'amateeka nti nabo kyabayitirirako dda, naye abalala bo ate basanyuse busanyusi ne babeera nga bamukudaalira butereevu. Nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Tera kutaninga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga eyingiri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo gotere video eno nja kubeera nga ogimperedde like mu abatobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera nayoka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama bampera ekyo kyennyini nnyini kyemusingira ddala okwagala. Kale weekumire ku Jika Media, updates nnyingi nnyo tukyazikuleetera wano. Ky'oba okola kiri kimu, likinga, commentinga, endowooza yo mu comment section, subscribinga. Kale siba bulungi, weeraba.